weewaawo akubonekereza ekiguniya ekikubyeko enkuguluuta omwebazanga kubanga munnange ebintu bizibu okugaba ate ng'omwoyo gwe gugaba bajja kugamba nti okuse mirembe onowonga ogalamidde bw'ofuna bino bw'otuuka wali ebikuyamba oba bye weetaaga by'oludde nga oluubirira okufuna n'okumanya olw'okwettanira ojja kusanyuka nnyo. Omanya agalamidde tabula gwatta emmanvu etta embaala era togaya kigalamidde kubanga babyogera ne bagamba nti togaya kigalamidde emmanvu etta embaala. Luwanga lwambwa onyombera ku kyoto so nga bwe lutuuka ku ttale luwera ennemba baaba. Nze Musisi Sajja Frame Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeyakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitalya ndisaava kubanga nze ndi mwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Kino tuludde nga tukisomesa abantu ba Ssaabasajja, tuludde nga tukyogera naye olw'okuba nti nno mulimu ebigambo ebimu amakulu gaabyo tugamanyi tugategeera abategeera olulimi Oluganda bw'oyogera ekigambo omuntu amanyi Oluganda aba akitegedde naye tetwagala kubyasanguza mu lujjudde lw'abantu tubaako engeri tubiteeka eno ku mikutu emirala ate oli n'ayitayo ye nga yese kinoomu n'amanya amakulu gaakyo. Magala Abaganda ebitundu by'omusajja ebyekyama babiyita magala naye ate magala linnya lya Lugave. Kyovala waliwo ekisooka ekigamba nti okunoonyeza magala eddiba oba okunoonya ekigulira magala eddiba. Kinajjukirwa nti mu biro ebyedda waaliwo omusajja nga bamuyita magala. Omusajja oyo yatambulanga bukunyegere oba kiyita okutambula obukunya nga tayambala. Ebitundu bino ebyensonyi byagendanga bikuba sikyakyala yatambulanga ebitundu bino ebyensonyi nga tabibiseeko. Magala oyo yamanyikibwa abantu bangi bamumanya yamanyika nnyo mu Buganda ebiro biri ebyedda yalinga tayambala ngoye ng'atambula bukunya naye era bayiyayo ekisoko ekyekuusa ku ye ne bagamba nti okunoonyeza ekigwira magala eddiba kwe kunoonya ensimbi kubanga era naffe mu mirembe gino gye tulimu bw'oba ogenda kugula lubugo lwa kwambala oba lugoye lwa pamba oba ki nsimbi zezikola ki zezigula kyovolaba oli agamba nti nange ndi mu kunoonya ekigulira magala eddiba naye ng'ate magala amakulu amalala ng'ogyeko oli omusajja ow'ebyafaayo yayitanga obukunya. Magala bye bitundu by'omusajja ebyensonyi. Nze Musisi Sajja Frame Nabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeyakimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazitalya. Wano wendi enkuba engula nsigo eri mu kufudemba ensobedde naye sina kyakukola kasita bino mubitegedde ow'obusa ategeera awudde nange bino mbijjukidde okubibagamba omuwulu enswa azimayira ku kiswa kambyerese ve ku bigambo kubanga munnange omuzungu yali omusu n'akussa ekande kasoli wakuno tayera awunda ate nga n'akussa omwenge nti agunywanga jjajjaawe so nga n'akussa obwavu akukeeza ku muyiiro basebo ne bannyabo kigwange emmumbwa ng'amanyi bwegwa naye tugende ffenna katugende mangu emitanda gye gimusiibula. Bagamba omugenyi amanya kubo lijja nga wansumika mbi ate embuga tesiibulwa nga si muganzi. Kale lwaki sikomako wano lw'ebyo bye mbategeezezza era bye mbanyonyodde. Tunyonyodde amakulu g'ekigambo magala oba ekisoko ekigulira magala eddiba. Eno ye hashtag olulasangeye gyekwate wekwata omukutu guno ogw'olulasangeye gwa YouTube kubanga guliko ebiyigiriza njolo kafukunyanga akagula mukono era nga wamma bw'onoogamba nti weepampalikako okubigula bijja kubanga biseerwa nga bigula busanga nga bijumulwa mitwalo gya nsiri oba kaŋŋamba obulindo n'obulindo oba kale katubuyite obuse. Nze Musisi Sajja Frame Nabusiro lwaki ŋŋamba nsiibulanga muyala weeraba tata ŋŋenze ku luno siddamu kwogera weemuwulira nga akasiriikiriro oba akalwanya minya keefuza obunyomero nga kalamuddwa akasiriikiriro ng'olwo nsirise becce okufaananako eddanzi erigudde mu ndoliro oba mu mbutami awangaale maaso moogi